kuvaako ew'omukulu gwe bayita Ziza Bafana olunaku olwajjo yabadde ne press conference ero yabadde side Kajansi ku kisaawe wennyini wagenda okubeera gye bayita Dancehall Carnival. Mubadde muludde nga Ziza Bafana mwebuuza Ziza Bafana endonga anaagikuba atya. Ziza Bafana endonga agikubidde ddala naye yafunamu okusoomozebwa ekintu kye bayita management okuva omukulu gwe bayita manager Roger yamuvaako endongo nesobola okuba ate ng'esereba mu bya management. Okuyimba badde ayimbira ddala naye obanga oli muyimbi mulungi weetaagako abantu abayinza okutambuliza ebya business music kuba business gwe bw'onaakoma okuyimba obuyimbi nga music taleeta ssente awo nno olabira. Omukulu gwe kutegeezaako bamuyita Ziza Bafana ayina ekivulu kye nga 2829 wali ekajjansi ku playground awo ku Clays ku kisaawe kya Clays wagenda okubeera ne Nabweru. Ziza Bafana bamuyita Richard Kasendwa era omukulu oyo yeetuuma Ziza Bafana ng'agamba erinnya Ziza yalijja mu Bayibuli ate erya Bafana mwaggwa 2012 yagenda ku South Africa eyo banne we yakomawo ne bamutuuma Bafana kwegagata n'agamba ye Ziza Bafana. Yajja ne style gye bayita dancehall n'asobola okuba ate ng'akuba ekintu kye omukulu oyo gwe bayita Ziza Bafana. Abantu b'e Bulenga ono omwana yasomerayo nnyo ewammwe eyo agamba yasobola okuba ate ng'akulirayo era ne basobola okuba ate nga bamuyamba nnyo ne Ruvule wano yasobola okuba ate ng'asomerawo omukulu gwe bayita Ziza Bafana. Kati press conference nga bwe yatambudde ayina byasobodde okuba ate ng'ayogera enteekateeka egenda kutambula etya ku Dancehall Carnival eno yeetegekedde ekivulu kye Ziza Bafana mu nsonga nga zino yagambye bw'ati. Aga masasi yesigino yaffe eraga nti nno tuli mu kifo kino oba tuli ewantu we tuba tuli ffe tuli maje amaje kitegeeza maje olwekyo kyokola okikola n'owangula oba n'obako omuntu akulabirako ng'okikola n'akikola oba maje. Mbaagala nnyo bannyo bane basebo mwebale kujja mwebale kukkiriza tuteeke ekintu kyaffe kino ku kyalo kyaffe kino. Buli wentunuulya ndaba kyali wange ekyalo kino kyonna mwana kigiddeko bakyali bange. Ekyalo kino nakisengako mu ngeri eki empola mpola naye ne maliriza nga era still nga mukimanyi nti bwetutuuka ku kyalo waliwo abakulu ababeera ku byalo abasooka okumanya nti waliwo ate abalala abavubuka abali ku kyalo kino. Saabakulu abo tetujja bamenya mannya naye baagezako tulemesa okubeera ku kyalo kino naye era twabasinga tusobola okusigala nga tubeera ku kyalo kino. Tubaagala nnyo abantu b'e Kajjansi n'ebitundu ebiriranyeewo mwebale kukkiriza tutegeke ekintu kyaffe wano e Kajjansi era twagala bayita mwenna gye muli buli ali wano agambe munne nti tulina ekyenjawulo ekiri ku kyalo kyaffe ekigenda okuba ekyamanyi kye tugenda okufunamu nga tuyiga. Ye mukulu gwe bayita Ziza Bafana abamuwerekeddeko omukulu gwe bayita Jjajja Ichuli yabadde ayambako ku nteekateeka eno. Buli generation ebeera n'empologoma zaayo. Kati mu Dancehall Bafana y'empologoma y'omulembe kuki ennyimba zaakola ki sizitegeera nze bigambo biri awo biringa 15,000 naye ate nga binnyumira same time. Neebaza nnyo atwala ekitundu mukulu Jacob Mutuuze okulaba nga abantu bonna ab'ekitundu bagenda kujja. Nze sibeera nnyo mu bivvulu naye nsanyuka nnyo nga ndabye abaana abato nga bakola ki basanyuka mu ddembe nga sirya ffujjo. Era nze Bafana akugamba wewampise nasanyuse nnyo kwanza abaana abato omukadde gwe bamanyi muve ku bali abakadde abalala ono gwe ojjajjawo ne waba yafa twalo abo naba escondi jjajja waabwe okitegeera. So n'olw'ensonga eyo nze sibeera mu bivvulu nsanyuse nnyo okulaba nti Bafana agenda kukola ekintu ekyenjawulo bwe kiti nga nze Ichuli pulezidenti wa mitimbagano ngenda kugulayo tiketi za $20,000 abantu bagende bayingire basanyuke. Ye mukulu gwe bayita Jjajja Ichuli omukulu ssentebe we Bunnamwaya omukulu gwe bayita Yakobo omutuuze oba DJ Jacobo yebaziza Ziza Bafana. Bafana ye muntu gwendudde mu kuyimba naye gatakyuka ate Bafana ye muntu ajjukira abantu nanoonya abantu ku campaign abanyimbirako ku bwereere Bafana y'omu ku bo tetusiba ku musanano nga tutambula tunoonya akalulu nambeererawo. Bafana ku bivulu byange nyimbira bwereere simusasoladde n'ekikumi kitegeeza ki nti omukwano gwa Bafana guli rio. Bannayuganda tuyige okuappreciatinga abantu abalina omutima guli rio abaagala ensi yaabwe abaagala okukulaakulanya ensi yaabwe. Nigeria etuleseeko lwa kintu kimu kyokka balina solida. Omuntu omu Nigeria ayagala nnyo mu Nigeria munne naffe bannayuganda tuyige okusiga ensigo mu baana baffe abawano. Omunaigeria abana luyimba lumu najja mu Uganda nafuna milioni zimu ne bamusasula emitwalo gya $5 oba 10 nefe waffe
akisajinze mutwalo gumu. So mbasaba tubeerero Bafana ng'ennaku z'omwezi 28 na 29. Mukulu oyo ssentebe DJ Jacob Omutuuze. Omukulu oyo bw'asobodde okuba ate ng'agamba Ziza Bafana agamba nti dancehall carnival egenda kuba ya njawulo nnyo ebigenda okubaamu. Nebaza abantu abafudde nnyo, nina abantu bangi nnyo wano abanfaako okulaba nga mbaako byenkola ne bituukirira. Aba presenters abali wano mikwano gyange nnyo era mbebaza kubanga muzze wano musobole okunyamba ekintu kyange kituuke ku bantu oba ekintu kyaffe kino kituuke ku bantu era abantu bakowoola nnyo bannyabo ne bassebo mujje mujjombire ekintu kyaffe mutuwagire nga naffe bwe tusalawo okuwagira ebintu ebirala byonna. Mu bantu abazze wano waliwo abantu bangi nnyo ebintu bingi tetugenda byogera naye nja kusigala nga nebaza n'okubayita n'okukakasa nti nze ebintu byengenda okukola nze Kasendo Richard Ziza Bafana nti ebintu byengenda okukola wano ku lunaku lwa 28 waliwo bantu bangi tebabirabangako. Bisukka ssente zetugenda osasula naye olw'okuba nti tutrayinga mu mbeera gye tulimu eya January ono okuba nga tubaako kye tutuukiriza mu mbeera nti abantu balina bye beetegekera bingi ng'obulamu bwe buli. Ziza Bafana agamba mu nteekateeka eno yasobodde okuba atabukidde ba promoter bano omuli ba Abitex ba Bajjo akira baani abagamba nti baweze tebagenda kuddamu kutegeka bayimbi. Agamba nti beetereze ba promoter kuba babadde basinga okufuna ne mu ndongo. Awo nowulira mulembe guno twagala tukolenga ebivulu nga tufunamu ffe ng'abantu nga tufunamu ffe ng'abayimbi ate nga n'abantu bakola ki bafunamu. Bapromota bo bategeka kufunamu kasente goyina okwefaako okuteekawo ebintu abantu basobola okuganyulwamu. So bapromota ndowooza kintu kinene gye tuli tukyagala singa tubafuna nga tebadimotinga buki bodimotinzi nga bapromotinga nga bakituukiriza nedda yokuwummula foolu n'abatamanyi nti gyali linako ekivulu gravity abaddeyo n'ekivulu wakyabamu Abitex yakitegeka Spasdan abadde n'ekivulu yakitegese bateeka bivulu ki bateeka bivulu ki ebyo byebagamba bafuniddemu amaanyi mangi naye enkuuka tugimanyi ng'ekivulu kya Buganda ate kyajja ddi okuba ekikye ekivulu ekyo tumanyi kya Buganda ekivulu ng'enkuuka. So bapromota tubawo ekitiibwa naye temubuzaabuza bantu ate temunafuya abayimbi be babosi bammwe kubanga mpozi nga mumanyi n'okusuubula emmwanyi nga musobola promoting emmwanyi oba ebijanjaalo naye mba mupromotinga bayimbi be babosi kubanga bwe batakola music temugenda promotinga bivulu kati bwe bayisaamu abayimbi amaaso kintu kya bulabe nnyo kitegeeza Uganda ogamba nti omuntu alinnya ne gye gava mu Uganda wano gamba nti disrespect eba y'amaanyi nnyo. Ziza Bafana agamba nti bapromota tebalina kye bagenda kwongera ku ndongo naye bagenze basinga okufunamu. Muganda wange ovanga ku bizinensi ng'osanze abantu bajjudde ne bagamba mbunno ofunye miliyoni 10 nga kituufu zizo kati ovanga ku show ne babatimba promota nagera ne ssente nga olaba naye nga kyava okukola kujjako kalango n'akateeka ku TV najjawo n'asasula ekisaawe ne security n'agenda ateeka obulango najja n'ayita abantu ne bajja abantu bwe bajja ng'agamba promota aba talina kyakoze kyongedde ku muyimbi nti amututte mu studio n'amukolera oluyimba nti amukoleddeyo vidiyo ekintu ekyongera ku muyimbi akati katulabe bagivamu bizinensi ebivulu tebigenda kubeerawo kubanga omwaka guno bukyagutandika ebivulu abayimbi bali mu kwekolera ebivulu byabwe sirabamu nnyo promota okujjako ebivulu ebyaddala bayimbi bali mu kwetegekera teeka nekivulu sikiwa nti mulimu promota yenna kwabo boomenya wadde n'ekikumi kye okitegeera nti omulembe lulimu tubali tugumanyidde embirala ensi eri mu kukula okitegeera tosobola kujja n'oweera amateeka mu maka ga munno. Kitegedde Ziza Bafana 28 agenda kubeera side ze Kajjansi 29 agende nabweru ku kisaawe omwezi guno gwennyini. Ziza Bafana endongo yagitandika mu mwaka gwa 2011 watandikira mpola bajjukira ekibira kyalimu back to life ne yamoze ne batabukamu awo ne bagenda ne babitambuza mpola weyaviirawo paka akadde kano endongo asobodde okuba ate nga agikubye ennyimba aziyimbye naye ng'okusoomozebwa kasinga okuba ate nga ayina kwe kubanga management zimutawaanya omukulu gwe bayita Ziza Bafana yeetaaga buwagizi bwo mu nteekateeka eyo nga bwe sodde okuba ate